Waliwo olugero olugamba nti omulamu tawoneka naye Kadaama asimattuse Omuwalabu, asimattuse okuttibwa Omuwalabu. Kadaama ono mwe namubatuusizzaako olunaku olw'ejjo bamuyita Prosi, omwana wa boosi we yafudde, yamusanze mu ntebe ng'avaamu omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa. Era boosi we yamugambye, omwana waffe tumutwala mu ddwaliro naye kaafa, naawe ogenda kufa. Muganda wange Katonda yazizza bibye, mwebale kumusabira. Ripooti ey'abasawo eyavudde mu ddwaliro gattako ne CCTV kamera zaataasizza obulamu bwa Kadaama ono Prosi. Abasawo bagambye abazadde b'omwana oyo Abawalabu nti omwana ono alabika yabadde mukono obulwadde era tewali muntu yenna alina kye yamukoze. Bazadde b'omwana kye bava bakomawo ewaka ne bakebera ku CCTV kamera. Bagenze okutunula ku CCTV kamera ne balaba engeri omwana waabwe gye yafuddemu. Era nga yazze bulungi nnyo n'atula mu ntebe n'atandika okuvaamu omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa, kye kyamuviiriddeko okufa. Era Abawalabu bano bagambye Kadaama ono anti teweeraliikirira, tetukyakusse, tokyafudde, tewali kigenda kutuukako, kubanga ekissa omwana waffe twakitegedde nti teyabadde ggwe. Naye bannange Abawalabu oyinza okugamba obulamu bwa Kadaama babulina mu ngalo. Omuntu tawoneka ne Kadaama awonye okuttibwa Omuwalabu. Essaawa zino afunyeemuko ku buweerero omukyala oyo Kadaama, naye nga bw'omanyi nti yabadde alinamu ekiwuggwe ky'okuttibwa, tannaba kuba nti atereera bulungi, naye bo bamugumizza ne bamugamba ateweeraliikirira, tofaayo, tokyafudde era tetugenda kukutta. Ogira okyabeerawo ng'okyali mulamu, so agezaako naye okwezza. Kasooke mukutuuseeko naawe omwerabireko, vidiyo gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu, vidiyo yiiyo. Baswiti mundi mutya, wasase mutya. Kale mundaba wenti sina bakwebakako okuva ku makya, okuva ggulu, okuva luli. Bana omwana w'Omuwalabu anfudde. Kyokka badde bamutwala mu ddwaliro baŋŋambye omwana waafa nange mba mufu. Banammwe munsabire, banammwe munsabire. Simanyitako ntambuliza vidiyo yange. Omwana sinsamusanja bannyonnyola nga biteredde naye munsabire banammwe. Baswiti nkomyewo ku online, byonna ebibaddewo mubitegedde, embeera gye mbaddemu, naye Mukama alabika ali nange. Kamera zirabye buli kimu ekibaddewo, naye kati embeera ekakkanyeemu kyekyamazima. Bwetulale tulaga twakomyewo nga bamaze obbagambye ebituuse ku mwana, naye kati ndi bulungi. Bangambye siddamu kweraliikirira, ne bangamba nti tole kigenda kuntuukako, mpozi nga baneefuula, naye ku ssaawa zino ndaga ndi fine. Byebyo ebiriwo ku ssaawa zino, naye nga mwongere okunsabira Mukama ayinza okunteekako fiva eyandeeta, ayinza okunteekako fiva n'empangula, naye wempona kino kyendimu nenkiwangula nensimanyi, manya nsirifiira ku ddongo. Naye nga byebyo mwongere kunsabira ssaawa zino, kuba bangambye abaana beeraliikiridde bamu bamanyi waliwo oba ndi mu mbeera ki, naye ku ssaawa zino ndi mulamu, ekyamazima. Kamera zaalabye bangambye nti sirina musango. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Karim. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 07789 92
91 oba ku 0789 osobola omusanga ebuujo okulwa emitiryana. Haji Mukisakare. Salamu alaikum. Mukimanyi nti Kadaama Prosi Magombe yasimbyeyo kitooke kubanga Abawarabu babadde bamalirivu okutta Kadaama ono nga bo bakimanyi oba nga bo balumiriza nti Kadaama ono yenyigidde mu kutta omwana waabwe. Omanyi Abawarabu bano balaba ebisa ebisinga ebikyamu ebituuka ku baana baabwe babona bo ne baba balwadde obuzibu babuteeka ku Bakadaama kubanga jjukira Bakadaama baba n'emirimu mingi gya kukola ewaka. Abeera mu kiyungu, alina obeera ku mwana, alina okukola biki. Kwegamba obuvunaanyizibwa bw'omwana bonna babutikkaani Kadaama n'obwenju. Kati ekintu kyonna kyonna kituuka ku mwana nga Kadaama ali eri mirimu, bagamba Kadaama yakikoze ki? Yakimutuusizzaako. Kati Kadaama ono yasimbyeyo kitooke e Magombe kubanga mu butuufu bano abasajja bano abantu badde bagenda kumutta. Babadde bagenda kumutta, badde bagenda mumiza omusu. Essaawa zino nga bw'omulaba mu katambi tannadda ngulu yadde omulaba nti ayogera. Naye nga omanyi nti bamutiisizza omutima gwe tegunnaba kuba nti gubeera mu kifo kimu gukkakkane. Omanyi kitegeeza omuntu okugamba nti katujje ogenda kufa, omwana waffe naafa naawe ogenda kufa ate omwana naafa. Ekikangabo okimanyi ekyo kiba kyamaanyi nnyo muganda wange. Katono Kadaama alinamu fiyeeri era sikiwa nti oba yafunye ne kutulo bambi mukazi wattu sikiwa. Era singa teyabadde kamera nti yalabye ku mwana ono embeera gye yabaddemu we yafiiridde mu ntebe, muganda wange ono singa ze mbuyaga ezikunta sijja kukulimba. Naye munaye Katonda yazizza bibye. Ekyasinze okunnuma nti bambi mukazi wattu n'okulama yalaamye. Yagambye bannange abamanyi ab'emikwano mwenna n'abafamire baayi ng'akimanyi agenda kufa n'asiibula. Naye baaba Omuwarabu si muntu mwangu. Kankuwa ekyokulabirako. Wali ogenzeeko e Bukunja oba e Rakai n'otuuka mu famire gy'ogenzeemu naye ng'okimanyi nti famire gy'ogenzeemu bali abantu owulira ne bakugamba tugenze kunoonya nnyama naye ate bwe tutafuna nnyama tugenda kukulya, ogwo omugenyi tugenda kukulya. Ne bagamba nti tugenze kunoonya nnyama bweru ne bwe tutafuna nnyama gye tugenze kunoonya gwe gwe tugenda okulya. Ekyomukisa omulungi Mukama n'akuwandako akasubi abagenze okunoonya ennyama ne bafunayo. Kati kye kyatuuse ku Prosi, munansonyiwa okuseka naye kye kyatuuse ku Prosi. Bamugambye tugenda kukutta omwana waffe kasita afa, omwana n'afa. Naye abasawo bakoze ripooti ku mwana ne bakizuula nti omwana tebalina kye bamukoze. Omwana yafudde birwadde bye, yabadde ava omusayi mu nnyindo, ava omusayi mu kamwa, okitegeera. Ate n'ekirala CCTV kamera mu nnyumba nazo ne zikola ki? Nazo ne zikwata engeri omwana gye yafuddemu, okitegeera ekintu ekyo. So Katonda yeebale kuba nti ate akuwa chance ey'okubiri. Nammwe abali eyo Bakadaama banne ba Hustlers mwebale kumusabira. Ekuba video nagitaddeyo ne mumusabira ne mumuteeka mu maaso ga Katonda asobola kuba nti amuvvuunula obuwonvu n'obuga bwalimu. So Katonda mulungi. Kasita mumwewuliriddeko CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli yo #1 YouTube channel ekuleetera source ate nga tugoberera ensonga mpaka gyeggukira. Nabagamba nze sibaleka mu bbanga, ngoberera ensonga mpaka n'omanya weetandika mpaka weggwerayo. Story yona n'ogifuna. Era olina ensonga lwaki olina okusubscribinga kweno YouTube channel. Nze nkuwa ensonga lwaki olina okusubscribinga era nkuwa ensonga lwaki wasubscribinga. Sikuleka mu bbanga, nkuwa ekintu gye kitandikira mpaka gye kiggwerayo. Mwebale kumpagira
mwe bali kulaba YouTube channel yange eno mbagala nnyo. Stay blessed, mubeere bulungi mwenna abanda banange mbagala nnyo Mukama abankuumire mwenna gye musinzira okuba nti ate mundaba. Peace and love.